Wakati mu kwetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja, abakulira akakiiko ak'ebyokulonda wamu n'ab'ebyokwerinda e Bukomansimbi basisinkanye abeesimbayo ku bifo by'obubaka obwa Paalamenti e Bukomansimbi okusalira awamu amagezi ku buki ebikolwa eby'effujjo ebitandise okweyolekera mu kunoonya akalulu mu bitundu eby'eno bwe bisobola okukomekkerezebwa. Ng'ensinkano eno tekkiriziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma lw'ensinkano eno twogeddeko n'abamu ku bagyetabyemu nga ne balumiriza abamu ku bannaabwe abavuganya okubakolako effujjo nga bategeeza n'abamu emmundu batambula nazo kyere nga batiisatiisa abantu awatali abakuba ku mukono. Bw'atuuka mu kitundu n'asangawo abaana abawagizi baffe nga bali ku kipande kyaffe kirina distance, ajja ekipande ekyo n'akiyuzaawo n'akwata abakanyama be batambula nabo abakanya omusaayi ne bajja ne bakola ku baana abo effujjo. Naye kati ng'embaale naye nyini yeetaba mu kukuba abantu. Nyini yagenda mu kipande kyange n'akiyuza ye nyini bw'omukulembeze ekyo akola ebintu bwe bityo eby'ekibiina. Abantu batambula n'emmundu, omuntu alina emmundu mu kiwato ne mu mmotoka ye alina AK-47 kyokka mbona anoonya kalulu. Pandege siko mulundi ogwali gusoose okukola ki okubisalamu ebirala babisalasalangamu amaaso. This time babadde basalira ddala ng'osanga ekifaananyi kya pulezidenti nga bakisaze emimwa gyonna bagisaze amaaso ennyindo. Kyetutajja kukkiriza nga ffe bannabukomansimbi tugenda kubanga tuddamu okuleeta ebipande ebirala baze tuyita posters. Tugenda kuddamu okuleeta posters endala ziddemu zibuna ekitundu. Kyokka be balumiriza beeganye ebiboogerwako nga bategeeza bannaabwe nti bagezaako kubasiiga nziro bwatyo ne basaba poliisi n'ebitongole ebyokwerinda okukola okunoonyereza bakangavvula abo bonna abenyigira mu kukola effujjo. Ekyo kimanyi bulungi nti bali mu kunoonya kwezza bujja oba kweddaabulula kukomawo mu bantu kuba tebaliiyo. So ekibaliro kyogera nti kiseka lwaki otimbula ebifaananyi biri nzo ninye omuti nzijeyo ekifaananyi ky'omuntu ayesimbi ani yesimbi ku Bukomansimbi analiyo ali no mu lugambo lwemuwulira nti mulimu omuntu omu ayagala obwogereko erinnya era sijja byogera yagezaako okwogera ebyo bamugire ebifaananyi ye nyini kifaananyi kati bwe nandikeza okugyayo ekifaananyi ky'oli ye nyini bwe nandijjeyo kati gana kyagazaaki. Omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Charles Kyasanku asinzidde wano n'alabula abo bonna abenyigira mu bikolwa eby'effujjo okukikomya bunnambiro. Abuuze mubayogera ebyo ebimutawaanyizza mu budde buno abantu bakasobola okunoonya ki kati ebisinga obujjo bye boogedde kweroopa abamu basinkana abaami nga wayiza ebifaananyi byange ogenda okuwulira ono bwawaabira ono tuza ebifaananyi ono bwayogera ate naye awaabira olikola ki tuliza bifaananyi ne tujjamu ekintu kimu let us renew ourselves, let us reorganize. Okay? Onategeeza nti analemererwa okugondera amateeka omukono gw'amateeka ogw'ekyuma gwa kumukolako awatali kutaliza. Bategeeza tejja kubakwatibwa muntu yenna nsonyi aleeta obuvuyo mu kulonda tujja kukwata. Ffe kyetwagala nti buli afunye ekizibu kyonna nga kiva ku bakandidesi banne awandiikire returning officer, okay? Ng'amutegeeza ekizibu kyasanze. Gundi alina emmundu, gundi alina Smart 47, Smart gundi atiisatiisa, nyina abanene awandiikire returning officer. Kyasanku Benard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.